akayimba nze yasaba kalo twalina dokita nensaba kalo wakuba obuzibu bwe nnina sisita wange teyanyambako kayimba kayimba kalungi yakuyamba mu ngeri ki? mu ngeri ya promotion kuba kalo yalina okukolera challenge TikTok kalo yalina okustinga akayimba kuba kalo sisita wange yalina okukola buli kimu anyambeko kitegeera wansi siina masanyalaze oyagala otugamba kalo kasiita tapostinga kayimbako takapostinga nga kata kayimba kalimu sente akakayimba twakashootingisa videographer akyasinze Kampala right yali mu Dr. Brain akayimba kaamaanyi nnyo nga bw'okiwulira tosobola ba teriyo bya bwereere ino tuli mu Uganda mwana mubeerere kitegeera kati bw'anasooka okukolera ekyobeerere tosobola gamba muntu avuga Benz omugambe jangu nyimbireko ku bwereere kale nze kyeŋŋamba kiri kimu bana mugezeeko okubanga mutegeera nti nga bw'oba oyambuse waggulu nga bw'oba oyambuse waggulu waliwo n'abaagala okwambuka kati tojjaawo ddala kitegeera oba nawe the same times we wayita okitegeera kalo yalina okukikola olw'ensonga yansaba buli kimu mu butuufu bwakyo nenkikola okumwambaza okumutambuza okukola biki meekaapu byonna nga woobimanyi yali budget yonna yes gwe yateekamu asante kaali kangi that's why kati ndi mwavu Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso bana bampita King Arthur Byantalo munansonyiwa naye nze muyimbi addako ekyenyizo bagamba nina akayimba bakayita Wete guys banange ndi muyimbi mupya nina akayimba bakayita Wete nakakoze ne Karo Kasita guys akayimba kanoonyeeko ndi muyimbi mupya kiki kwesonga olunaku lwaleero ekindeese badde zize kuwagira muganda wange mukwano gwange kyali wange ayagaliza ennyo King Saha namwe mukimanyi bana tujja ku Friday tumwagire gaya aliro fit mwana yampaka drop ade nino mubererawo kulabye oguze tiketi bade nino ogula tiketi abantu b'enansa na Ganda kyebando oguze tiketi mujja tuwagire King Saha mukaga December banange kino kakiisewo nina ekivulu nange ng'omuyimbi omupya ndi ku meeting point e Ganda guys mumanyiwe Ganda atamanyi Ganda ochamira ku Jenina Ganda erinansana ochamira ku Jenina ekifo kirungi bakita meeting point e Ganda guys mujje mumpagire mukaga December bampita King Arthur Byantalo ndi muyimbi mupya guys bana I love je mundaga ya amani owe chache mumbuza bakama bange ntezo okwebuza lwaki Byantalo aze conference ya King Saha era kinyo kyoyigira ku King Saha ng'omuyimbi no muyigirako ebintu bingi ali kyakulabirako olw'ensonga nti ekisooka King Saha yeeyisa bulungi ng'ogyeko ekyokuyimba obulungi yeeyisa bulungi alina empisa kusegeera respect is more important bw'oba towa abantu ekitiibwa naddala abantu abakusinga obukulu then okola kibi nnyo musajja awa abantu ekitiibwa ayimba bulungi alina omukwano gw'omunda buli wobanga omuntu omwagala okuva munda kiba kyakabi ate ng'abeererawo bageto youth kusegeera kyekyo mbadde nina okubaawo ogende ku kyeshoyo lwaki essaawa eno Byantalo oli wegambe nti obaolyawo time enjo ogenda okozesa opushinga kaliyayo ng'omuyimbi oba music wo ate n'oteekayo concert ayinza okwebuuza lwaki essaawa eno akaddekeko oba nojja sikale lwakuba nange like mbadde nga nina ennyonga anjagala yimbiramu kubampagira abanjagala ne mbagamba kambateekemu ekivulu ng'omwaka guggwako nga nakayimba bwe katambula kuba kayimba kakyali kapya kitegeera so mbadde nina obateekamu ekivulu nina abanjagala ku kyalo baŋŋamba King Arthur twagala ekivulu tukolere ekivulu buli mwaka era abamu bayomba ne bagamba kiki King lwaki okola ebintu ebyo
lwaki totuwayo ekivulu nabawadde ekivulu mukaga December bambi mujje mupagire mujje mundaga omukwano. Bayimbi ngaani abakuwerekeddeko? Abayimbi nina Fiki Gaza, nina Mudra, nina abayimbi bangi. Nina abayimbi bangi. Omulyeru bana yaŋŋambye King Wendi ngenda kujja nkuwagire kuba naye alina ekivulu nga 13. So aŋŋambye tusooka wali mukaga December. Kabaka asobola ovaayo. Bane tiketi zo weeziri zifuluma leero. Tiketi zifuluma leero. Tiketi ya mitwalo. Ne bw'oba tusobodde kujja kuwagira King Arthur osobola okugula tiketi n'oziwa abantu bajja. So guys, mundaga omukwano mbaagala nnyo mwenna. Thank you for the love. Mbalinze nga mukaga December. Bambi njagale nawe mbaagala. Akayimba Wete, kayimba kapya wakoze ne Karoka Sita. Ani asaba ni collaboration. Wateekamu akasente oba yakuwa bikulo fit. Akayimba nze yasaba Kalo. Twali ne dokita nsaba Kalo. Wakuba obuzibu bwe nnina sister wange teyanyambako kayimba. Kayimba kalungi. Yakuyamba mu ngeri ki? Mu ngeri ya promotion kuba Kalo yalina okukolera challenge ku TikTok. Kalo yalina okustinga akayimba kuba Kalo sister wange yalina okukola buli kimu anyambeko kitegeera. Kwanza sina amasannyalaze. Oyagala otugamba Karoka Sita tapostinga kayimbako? Takapostinga nga kata kayimba kalimu sente bitirivu. Akayimba twakashootingisa videographer kyasinze Kampala. Right yali mu Dr. Brain akayimba kaamaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Title y'akayimba just makubemu akapera ne title akayimba bakayita Wete. Just gwe bw'oba weetadde buli kimu kibeera free gy'oli. Wete guys, buli ali eyo Wete obeere free. Obuzibu buva ku kyokuba nti Kalo teyapushinga luyimba olwo kuyambako kupushinga? Obuzibu simanyi we buva, sisobola kujajinga muntu, simanyi issues ze naye nga yalina okikola kuba olw'ensonga kyali kirina okukolebwa bwe tutyo bwe twateesa yali agreement. Kuba mwe mukola agreement n'omuntu n'omugamba munnange mbadde nsaba nkola collabo naawe kitegeeza oba omwagalako amasannyalaze akuyambeko osegedde wamusasula tosobola ba teriyo bya bwereere ino tuli mu Uganda mwana mubwereere kitegeeza kati bw'anaso okukolera ekyobwereere kitegeeza kubanga olaba n'omuntu obuntu just asobola okugamba nti kankuleetera ekidomola ky'amazzi ayagala omuteekeko ebitaano obuluki kati tosobola gamba muntu avuga benzi omugambe jangu onnyimbireko ku bwereere. Bubaka kibo wa Karoka Sita ng'omuyimbi obutapushinga kayimbako n'abayimbi bonna abakola ekintu ekiringa ekyakalo kyakola. Just kale nze kyengamba kiri kimu bana mugezeeko okubanga mutegeera nti nga bw'oba oyambuse waggulu nga bw'oba oyambuse waggulu waliwo n'abaagala okwambuka kati tojjaawo ddaala kitegeera kuba nawe the same times we wayita okitegeera kuba Kalo yalina okukikola olw'ensonga yansaba buli kimu mu butuufu bwakyo n'ekikola. Okumwambaza, okumutambuza, okukola biki, makeup. Byonna nga wobimanyi nga yali budget yonna. Yes. Gwe yateekamu. Asante kali kanji. That's why kati ndi mwavu bana mujenga mukaga December mumpagire. Sente naziteeka mu luyimba. Okayisizza. Sente naziteeka mu luyimba mujje mumpagire ndi mwavu. Ebyaddala ate kati njogere ki. Mukaga December mbalinzi. Okuyingira mmeka mutwalo? Mutwalo. VIP. Tebo ya mitwalo. VIP ya mitwalo ebiri tebo ya. So guys, come on. Fozi n'akasembayo abantu abaagala okusubscribinga music oba kufuna batya ku social media handles. Social media handles zange nkozesa King Arthur Byantalo. Arthur eri ATHUR. Arthur Basumbwa eri ATHUR. Then Byantalo kiringa bulijjo. Ndi buli wamu ku TikTok, ku YouTube, Snapchat buli wamu ne Instagram. So guys, follow me. Love my music. Nkyali muyimbi mpya guys. Munyaniriza.